Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwaleero nzize nammwe abaana abawala naddala mu abakula myaka 14 okudda waggulu naddala ng'otandise ebyabasajja jakadde mbeere nga njogerako naawe beera ng'owuliriza ebigambo bino bijja kuyamba bulungi nnyo. Jagadde nkubulire bano abasajja singa bajja ne bakwana n'obakkiriza tokkiriza kufunisa lubuto ebanakufunisa olubuto ogenda kubeera mu bizibu ebyereere beera ng'obawuliriza. Omusajja asooka omusajja yenna wajja n'abeera ng'ayagala kwebakirako mu loogi omusajja oyo tokkirizanga okufunisa olubuto. Wanaakufunisa olubuto ekyamazima ojja kubonaabona n'olubuto olwo gw'ajja okwerabirira omwana wo. Beera mwegendereza obutafuna lubuto nti omukwano guno ogw'omuloogi tegutera kuwangaala. Era ebiseera ebisinga omusajja oyo gw'osobola okumulaga nti omwagala naye ye abeera takwagala, aba akwagalako kimu kwebakako. Tokkiriza omusajja oyo bw'atyo kubeera ng'akufunisa olubuto, kijja kuba kikuyambako bulungi nnyo. Omusajja omulala omusajja yenna buli lw'ayagala okwebakako ng'akwebakirako mu mikwano gye n'oyo omusajja aba wa bulabe tokkirizanga omusajja oyo okufunisa olubuto. Ng'omusajja akwebakirako mu mikwano gye tokkirizanga omusajja oyo okufunisa olubuto, olw'ensonga nti abasajja si bangu. Omusajja ajja n'akufuna ekyamazima nga gy'abeera alinayo, n'abamu tebabeerayo na bakazi gaweereere, naye n'abeera nga gw'ayagala kwebakirako mu mikwano gye. N'olwekyo mu abaana abawala bw'ofuna omuvubuka n'akukwana n'omukkiriza naye nga mu kwebakako akwebakirako mu mikwano gye, omusajja oyo tekyandibadde kirungi kusumulula mutima gwo n'oyagala n'okumuzaalira. Ekyamazima omusajja oyo tajja kuba na buvunaanyizibwa bulabirira mwana oyo gw'anaaba akuzaddemu. N'omusajja omulala omusajja yenna bw'olaba ng'ayagala nnyo okwebakirako ewuwo, mu abakyala abamu osobola okubeera ng'olina ennyumba yo gye weepangisiriza n'ofuna omusajja naye ng'omusajja ono buli w'omugamba nti tugendeko ewuwo takkiriza, ng'ayagala nnyo kwebakirako ewuwo. Omusajja oyo aba muzibu. Omusajja akwebakirako ewuwo talina kyayinza kukuyamba wadde n'eki. Era bw'onaafuna olubuto ng'omusajja oyo akufunisizza olubuto, bw'onaaluzaala kijja kuba kizibu nnyo okulabirira omwana oyo. Omwana ajja mukulekera gw'ajja omwerabirira. N'olwekyo omusajja yenna tekyandibadde kirungi kwebakirako wuwo oba kwebakirako mu maka go, olw'ensonga nti obuvunaanyizibwa bwonna ajja kubweggyako abukulekere. Mukitegeddemu abaana abawala abakula. N'omusajja omulala oba omuvubuka yenna bw'ayagala okwebakirako ewaabwe gye bamuzaala, tugeze ojja kufuna omuvubuka ng'akyasula waabwe, ng'asula mu nnyumba nnene, mu nnyumba eyo ennene alinamu ekisenge ky'asulamu naye ng'ayagala nnyo okutwala ewaabwe gy'akwebakirako. Kimanye nti n'oyo omuvubuka aba talina buvunaanyizibwa, talina gy'ajja kukutwala, talina ky'ajja kukuyamba naddala ng'ofunye olubuto. Era omwana oyo ajja mukulekera, ojja kubonaabona naye, olw'ensonga nti omuvubuka yenna waba awezezza emyaka 2 ng'omuvubuka oyo akyasula waabwe, omuvubuka oyo taba na buvunaanyizibwa. Mu abaana abawala mubeere beegendereza, mwegendereze nnyo abasajja abo. Olaba ng'omusajja ng'ayagala nnyo okwebakirako mu bifo ebyo bye njogeddeko, omusajja oyo tomuwa nnyo mutima gwo. Kimanye nti omusajja ono anneebaseeko naye tanfunisa olubuto. Ne waakugamba nti njagala ofune olubuto tokkiriza, mugambe sooka onfunire w'oba onteeka nsobole okubeera nga nfuna olubuto. Kijja kuba kibayambako obutabonaabona nnyo n'abaana bano abasajja bano be batera obbazaalamu ne bagaana obbawa obuyambi. Buli w'olaba ng'omwana asunya amabeere gwe omuzadde, naddala gwe omuzadde omukyala, omwana oyo obeera ng'omwawula mu baana banne, tandika okubeera ng'omubuulirira. Beera ng'omubuulira obulabe obuli mu kutandika eby'okwegatta ng'okyali mwana muto. Beera ng'obimubuulira. Singa onaamubuulira nga tasoose kuzza musango, omwana oyo ajja kuwuliriramu bulungi nnyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso nagyegattako mubeere bulungi. Mweraba.